Gokyalaba mawulire gataliiko nfuufu mu kitundu kino libadde essanyu jjerere ku matikkira ag'ettendekero lya Answered Prayers School of Nursing e Basabye Mubende. Nannyini ttendekero lino omubaka Mbwatekamwa Gav'T asinzidde wano n'asaba gavumenti nti kale esaanye bakwatizeeko ku bintu eby'enjawulo bo ng'ab'amatendekero ag'obwannannyini. Abayizi abasoba mu 15 be batikiddwa obusawo ku ttendekero lya Answered Prayer School of Nursing entungamu mu Basabye Mubende. Amyuka Director w'abannasayansi Sekinemye Nakaye Aida yakuliddemu omukolo guno era akuutidde abayizi okweyisa obulungi n'okukola ennyo ebibasomeseddwa okusobola okutaasa abantu b'eggwanga. Don't back at these mothers. They go through a lot of pain. I'm very happy that here in Uganda, of course, midwifery is for women, for females. Mubatikiddwa mulimu bannansi n'abazaalisa ku mutendero gwa certificate. Nadudi Margaret Joy ssentebe w'akakiiko akafuzi mu kwogerako eri abatikiddwa agambye nti omutendera gwe batuuseeko si gwe gusembayo, bakyalina olugendo luwanvu n'olwekyo tebateekeddwa kwesuulirayo gwa nagamba mukola omulimu gwabwe. If you come with at least 50% of payment, you will go to school. So please, parents, if you have more children, please bring them to our school. And we appreciate for those ones that we already have in our place. Omubaka wa Igara West Mbwatekamwa Gav'T Louis nga ye mutandisi w'ettendekero lino agambye nti gavumenti esaanye ebakwasizeeko ku bintu ebimu nga bo ab'amatendekero ag'obwannannyini kubanga ebajjako omusolo. Ku bayizi mubeere bavunaanyizibwa, mubeere bampisa, mukolere abantu nga muyina amazima. Twine Sylvester Speaker w'eggombolola ly'Ekibalinga Mubende ate nga muyizi ku ttendekero lino agambye nti Answered Prayers okujja mu kitundu kyabwe kyamuyambyeko nnyo naye okweyongerayo okusoma nga munnabyabufuzi. Tebazitwala Bulaaya, bazitwala wa naye olabye Mbwatekamwa Louis Gav'T ye ssente yagireeta mu kitundu wano. Asabinga kye tuyita local content nti abasawo batambulanga engendo empanvu okugenda okulaba nga batendekebwa obusawo kati tutambuza ebigere okujja wano. Abazadde batendereza essomero ly'abazaalisa lino okujja Mubende nga kati tebakyakozesa ssente nnyingi okutambuza abaana abanoonya bye basomera. Abasomesa abaana mbakubiriza era nga mbawa ekyokuyiga nti okusomesa ssente toba na ssente eza kaasi nga zitumbye wali okujjako omutima gw'oteekawo. For my parents, abanyambe nebamperera tuition byonna pocket money. Omanyi when you're a student you need support. Nebaza muwala wange Flavia okumpeesa ekitiibwa n'atayonona ssente zange. Musa Kabogoza yakusakidde egguli lino ku lwa Bukedde TV.